Ssemateeka w'eggwanga ennyingo eya 26 ewa buli muntu ebbeetu okuba n'obwannannyini ku kintu okusinziira ku mbeera gy'abayisemu okukifuna. Bwe gutuuka ku by'ettaka mu kawaayiro aka 56 mu tteeka erifuga okuwandiisa ettaka oba ekyapa liwa engeri bbiri ekyapa gye kisobola okuwandiisibwamu okuli eyitibwa ya joint tenancy ne tenancy in common. Joint tenancy kyeki ky'ettaka muliguze naye mwenna muliinako obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bwammwe tebuli distinct nti nze nninako 5 ku 10 ono 2 ku 2. Mwenna muli ki bwenkana nti right gy'olina okukozesa ettaka eryo nange gye nina okukozesa ki ettaka eryo. Era okusinziira ku tteeka mu joint tenancy kyonna ekikolebwa ku ttaka lino kibaako obukwakkulizo okuviira ddala ku kwagala okulitunda mpaka ku ngabana yaalyo singa omu ku bali mu ndagaano oba ekyapa aba afudde. Era sobola ditunda nga sikoze eki nga sikugambye nga tompadde consent. Era n'ekirala nti bwenfa ettaka oliddira omuntu akola ki asigaddewo. Abantu tebalina right claiming interest because your interest in that land are not distinct. If you are two asigaddewo yakola ki yatwala. Bino byonna birina okusooka okuba mu ndagaano ekolebwa ng'ettaka ligulwa amateeka buli omu n'agategeera nti singa wabaawo omulala agezako okulyeyimbamu kkooti eba erina okulamula. W'okusoma section ate 57 ya Registration of Titles Act egamba nti bwe muba musazeewo nti ku mannya gammwe kupateeko no survivorship kitegeeza mwe bannannyini mwekka mwe mulina okudiiringira ku ttaka eryo. Era singa omuntu ayagala okudidiringirako omulala alina okugenda mu kkooti. Endagaano ekikula kino etera okukola mu mbeera ng'omuntu aguze ettaka kyokka ng'agenda okulikozesa mulala. Nti oli ansanze nnyina ettaka ne nkugamba nti ngenda kuzimbako ki ngenda kuzimbako enju. Okay, gwe ettaka liryo ze nzimba ki nju. So how we going to treat this transaction? Nti tugenda kikola nga tweyita ba joint tenants. Gwe muka bwakugira n'osooka okufa ng'obindekera. Bwe nkusooka okufa ngambikola ki ngambikulekera. However, ba joint tenants balina right ekyusa ettaka okufuuka tenants in common. Kyokka mu ndagaano emanyiddwa nga tenants in common ekisooka mu byonna walina okubaawo enzikiriziganya wakati wa bonna abali mu ndagaano buli omu n'amanya omuwendo gwe. Yo omugula ettaka either oli omu bamuli bangi. Okay, nene mukkaanya nti either tu owninga kyenkanyi era buli omu ng'amanyi kyakola ki kya owninga oba buli omu asinzaako munne kino bwe kino bwe kiti. For example, musobola okugula eka ne mugaba mulimu alina 5 ku 10 ne 10 ku 10. Okay, era shares zammwe zina okubeera nga ziri indicated. Okwawukanako nga bwe guli mu joint tenancy mu tenants in common olw'okuba buli omu aba amanyi omugabo gwe tewali alina kusooka kwebuuza ku munne kyayagala okukolera ku ttaka. Era wano singa omu ku bo afa ab'eŋŋanda baddembe okugabana ebintu bye. Bwe mubeera babiri ne bateeka ku kyapa Senyonga and Priska as tenants ni common. Kitegeera with equal shares. Tibalina kindicatingako wali ku kyapa. Yes. Era nze bwenfa ettaka lyange abaana bange balinona oba mukyala wange alikola ki alinona. Okutegeera endagaano ekikula kino obulungi ekyokulabirako ekyamangu be bantu balina obubanja obutonotono nga baagala okwegula ewa nannyini ettaka. Musobola okubeera nga mwagala kwegula wa landlord. Okay, nga muliko ba squatters batano. Let me give an example, 5 squatters. Okay, naye nga emugatta ettaka lyammwe buli omu talina akataka kaweza kyapa. Okay, naye kati ne mutuukira landlord nti ffe twagala kwegula nga bwe tukola ki nga bwe tuli era ne mugenda ku kyapa ekyo with distinct shares. That is tenants in common. Ng'oggyeko endagaano ya tenants in common omuntu gy'ayingiramu ng'amanyi eya joint tenants kyangu okugiyingiramu nga tumanyi mateeka gagifuga ekitegeeza nti yenna agyetabamu alina okusooka okumanya obukwakkulizo bwayo si kulwa ng'amanyi go gonna ogassa mu kintu n'otuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga tolina kyolekera abantu bo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.